noti musanvu noti tano nsambu munya anamu musanvu nkaga mu emu oba noti musanvu munana munana atano mu mwenda abiri mu munana mwabamya batesobola abakosa masturbation akwa kino ekichupa kimu kyokka munange ngoterera mwabami abega ya musaizi aina kamukuza abakyala oba mwami nga goli eyo toyina mukisa aina akazi ko kabaita mikise sangwa genda munange mumwettanire mwabami abakyala abatukiza nsonga za mukisenge senga nalubo byonna abikolako munange nengena ayono mkyala pretty sexy bamuyise ka Beyonce ka Beyonce ka Uganda munange Beyonce wa Uganda oyo yakere ebintu mumulabirawo ku myaka 10 yali agira adala musokasoko mbaka antu ako then atenkomeo I had her when I was 16 years old. I'm not ashamed, and I want to encourage every woman out there, every girl out there, if you get a problem, I'm happy now, I'm a proud mom. Munanga ni Brown 15 years ebintu yali alya myaka 16 ngaka kali wali munanga naka nakeka wala bakaita koku girls you can name your children amanya munanga kekanya ke yamuita nezo ni Brown have dena kubiliza bazade neka bagomuzade umwana akera kumachana afuna olubuto omwana muleke ekizibu kiba kyaze zani Brown goroko wazali ya mwezo kilasi ze wazali amune ku myaka 16 alata baga abana babe kuzali ku myaka 16 bo abana babe tabagala babenga gwe gwa kisima chakwata no muzalirawo ne weyongerayo ne munanga bali eribbo ababo tebagala bazalirawo zani Brown ekintu kino kyanjezizanya abakazi ababadomo era bavudde mubeswanta ngeka Zani Brown atukubiza ati abana bafe bazaliyeko je emyaka abakubiriza ati muye ali proud okubona abamu okuzala bakulabanga geyena mama Zani Brown ku myaka 15 bali bamutunuza mu mbuga za sitani abudu kumyaka 15 ngaba mtunuza mu mbuga za sitani ku 16 nazala munange naye yabde nagamba inti ali proud of omwana we munanga tete kyakomye kunda bane Zani Brown abantu bamwagala oli yabde na kissing engatoze simanye bayamsasuda sente omanyi babasasula naga nti munange zo nabera ku stage njaga jonkombe ebigere nasasula wali oli pastor asasula abukadde Zani Brown wasasude meko kukombe ngatto kamara genga wazimukomba nkomewo itentia simaina kwa yani wakwaddo olifani yagala nyo omuntu engato ya Zani Brown manjira baderi nnye overi okomale engato gena vao nebikolera nagalwadde enaku zine birwadde biyitirivu biruma abantu bino bya paradise ngokombelere engato olwokuba nti omuntu omwagala nnyo aye Zani Brown na serious not mwe musala n'abandi omwana wamusasudde obusente butono nnyo kyokka nakombe engato no obusente bwe wamuwadde tobusobola kumala kujjanjaba bulwadde bwamuluma olwokuba mumwagala gafani bamwe nti waliyo abantu badai hadi abalina emitima bagale nnyo olina averi n'omukombe say engato yo stay up mulimu ebintu emwe bitasana mbantu komba ngatto munange enakwezo emabega abagoloberera ennyo Donzella n'abagomerera ennyo industry eno gye tulimu enaku entono nnyo emabega kawe Sudimana nawe yayimirira n'ayogera ku kintu kya Donzella ku lutalo luli wakati wabwe ne Donzella yazizza omuzigo yazizza backfire n'agamba nti munange in 2015 when Busy Signal was coming to Uganda munange ekivulo kyabakiraba mwakiraba ekya Busy Signal nga jjawa mu Uganda Donzella yakwata emitwalo 3 eja dola najwa omusajja ono Sudimani nga ina beach emu kwayagala otegekera Busy Signal nga Busy Signal aze mu Uganda I wanna give you some
on the night. You got the whole baby, come and hold me inside. All the treats you right, yes. On the night, ship, Katinga ye ayagala nayo kaleko naye mgamenti munange waliwo omuntu omulala ayagala ekivulu mu Uganda yakusasudde sente wesenti naye ekivulu ekyo mubali balina biici emu wano gye sisobola kwogera gye bali bagenda okukola ki ogiteekako munange Sudiman ng'akwata sente zaani za Donizera bamumuconnectingako naye what I hear mbu bali beekwanyeko ebyo it is what I hear it's si view yange ekyempulira nti bali beekwanyeko Sudiman nani ne Donizera. Era mukatijja uko we yamuwera 13 zine zaki eza $. Munange Sudiman we yawa gundi we bamuwa sente nga sente obazirya omanyina ye mu BBC mwangu ebyaliwo no musajja Henry Tigani mwabiraba si mwangu Sudiman oyo gwolaba munange bamuwa sente ezo ngazikwata teyazigana oba yazikola mu bichi sijja kulimba nga Donizera tukabanja Sudiman ekivulu nga kirabikako Donizera nga nino tondabanga omanyina ye mwangu tondabanga Sudi nze nja kusiba munnange agenda okwetola nnyo Donizera mu kunoonyereza anoonyereza kumbe Sudiman ekivulu takirimu be bano ba middleman bano ba middleman mumanyi ba buloka nga Sudiman ekivulu ekyo kyali kitegekeddwa abajja promotions wamu ne balamu nga be bakirimu ngera be batuukirirani management ya business sigino okitegeera ye Sudiman nga katokola ki takirimu kwa Donizera ngena sibembwa yakwata Sudiman namusiba namutwala ku CPS n'amalayo wiiki munanga we yamusiba mukuvanga babasindika mu court bagenda mu court nga batandika okwaja n'emisango bawuza Donizera nga ina evidence yonna nga ina obukakafu bonna nga muna Sudi bamugamba akole kyase Sudi Donizera yasoka namwa chekezo 2 ezimusasula nga za Bank of Africa munanga cheke nga tezibouncinga cheka we za bouncinga nga munange otalu kyagenda masonga dwolu kwajja muyimaite binza sirika kuba yesente abatakoze eki abatazifunye munange ekivulu kya business signal kigenda maso business signal ngera atukatsera nga avane mu Uganda nga ebivulu bye biweddemu nga ekivulu kya Doni takifunye kati munange otalu kyakwajja Donizera yayimidde nagamba Sudi ebyo byoyogedde nze nina obukakafu simanyanga waliwo no manager wa Eddie Kenze yaliwo yamanya abo ba manager bayitirivu abaliwo nga babimanyi kubeera nga ogenda okuta omusibe waliwo abantu abakola ki ababeerawo abeeyimirira kati munange bwe kyali ebifaananyi mbirina zonna receipt zewampanzina ne check ezabouncing nkola ki nzirina ne gwe basobola okuvayo n'ogamba neyogera ebisongovu ku Donizera mba sikutegeera nga gwe yakera ku machano okola kino nziba bayira we Sudiman ye mu bibbi mbiuli ababyogera Sudi ye mubbi omanyi mwinzo okuda ne mwanje omanyi Donizera ye naye bishi naye Sudiman mu ba promoter benalabe ba evil promoter ba manager benalabe Sudiman ye muki mubbi Donizera yavude namulangira obubbi nga buyitiri bonyi nnyo naye yavude nagamba kankoma we Uganda bino yabyogeredde ali mitala wa mayanja gyali kankoma we Uganda ogenda kungwako ngenda kulaga omulyo ngenda kuzza mu komera ngenda kuda mu kukube mu mbuga z'amateeka kuba ezange oyino kola ki ozireta za Donizera Sudi za mulemi okulya nti ayina okukola ki ozisesema munange atawo nemberanga mvuddewo ewa Sudi ne Donizera bo kwegamba otalo lwawe terugenda kugwa nengenda wakana akavubuka akamanyi nti kayimbi kumbe kakuba oluyimba lumu bali utwali wali ali ku Gucci party wali ali ku da game nga tukwajja nga bomanyi busire Queen bwo bubaawo kwegamba sire Queen ya very namulagalavu naye lavu naye musukako naye yamule kisati kye kyali kijjudde entuuyo kani imagine nakiwa omwana wa banne kasuke mbalage nga kimuwa then atenko Alright, we have so many artists coming up. The lineup is still big and tight. And at this particular moment, Philo, are we ready? Please welcome another big artist on stage. And they go by the name. Munange Santongo Solomoni oyo ame uza Santongo Solomoni yani Santongo Solomoni oyo gwe mulabye oba muyite Sizarasa yayima kana kagamba you're so dangerous yako munange Santongo Solomoni yajja musati nga atuya nyenena ekikwa nga kyegwiti banenge nga atuya wati najuwa fani we bananga bayimbi muyugwa kwa kuba fani respect no mwe kintu kyotuya ndemo ebyo bigo bibabiunya no wunya kani imagine no kikwata no kiwo mwana wa muno mbwakise ku mubiri gwe mbolo kuba fani wakwagala nnyo akusanyukidde nnyo omuntu akwagala at least you give him something precious neno kwate sati imagine sati bino ebivumba 10 ezo
nachikwata nachiwa omwana wa mune Sontongo Solomon you should style up munange naye anyway asikunyanya sizara sambi mwavu taina sente munange palaso yegase ku team je bayita Gravity omutuju yabadde wali ebusabalanga performinga na imya kusijina gamba musibayanga amabagira bana Uganda musibayanga fete tuli ba Tanzania fete tuli ba Nigeria fete tuli abagira bana Uganda mukole we mtu kambi balage enkomeo Enaku z'omwezi nga 8 December ndicha Dondo Rock background muje bayise soma concert bayina abayimbi abalala oba America oba ba Nigeria n'enjagala muyina Uganda ovimbisa muki kuli abagira muyina Uganda bati naffe wano tuli bakabi mutima guno Leva naye Platinum malaika yafuusa ekivumo mu Uganda buli atuka ku stage gwa yego pala so mukole waka abantu bamwagale namwe bajja bwa sendezo babayite overseas mugana onga bamwita nga agende yawe nayi manga yete twamwogerako ng'abantu bamwogerako ukola waka mugana oka milioni bamwita nga lwa waka nagende yo nakola kinayimba na kuba obuvulu naye gwe mwayimirira ku stage noga abantu amabagira bana Uganda bichi ngolinga Adamu Kireli ekya Gravity omuntu giche yakola that is not good biga yabagama mukole waka namwe babayite good work yakubire kubo muyimbe mukole music muve mu ebyo kudawo mbwate mwawule mu mbusimanga lokuba bayisoli olokubono mubiveko mukole waka tusukugena masana fe music industry yafe gene masana mwe babayite mugwe mugana we bamwita wane gundi wano Eddie Kenzo nga ambassador wa tourism erimu wa mu Kenya nga yete mu mugambako Munanga last time nakuletera no mweba ngotamwe mukira anti webika nakuletera abayimbi batacyasinze kumanya ku performinga neka nakuletera abayimbi abacyasinze okuperforminga mu Uganda ne performances zabwe ngena tandika nono omwana wa TNS Team No Sleep okubali wa Jeff Chiwa bamwita kabakko kankulage koko ku performance ye emo yaliwo wali eri ku calendar then atenkomeo Yeah.
muyimbi talina nnyo nnyimba ziri awo naye omuntu ayirinnya ku stage naye bakolaboze Stan Tonke Mabiki n'ogamba nti ya ne kwegamba performance sasa kuba kumutwe naye nakakana nanyenya omutwe wotunulya n'obubi bwe bannange nga tayinza kulema kulaba kabako performance ne kusigala mutwe no kanti ono mwana oli dala ali ne sitani ku stage abananga manyo performinga then atenengere wono mwana mwala Cinderella baby ngenda kubelagako ezimu ku performances ze mukakase nti she's one of the best performers we have in Uganda. She's one of the best performers between Uganda. Neka nkulage kuwaka wenga performing ku stage then inkomewo. okuzina ko kubimansulo nokuzina ko ku karaoke bya mu grooming era watuka ku stage era yete kimugana kweyambulira asobola bwe kibanga kye kigenda kusanyusa nokunyumira kwegamba buli oli obuvera bwe tebwebulizaayo buli eri obwedda tebwebulizaayo mujuke era ngeri ndoza gye ali queen dance eri mu obsessions watuka ku stage aso kikuba bwogo na kigala then ate mwana mulenzi Gravity omutujju he can perform to the maximum nogamba ya nogamba into Gravity omutujju wallahi a performing nze abantu otoye mu banga ne baba mumbere nga Gravity no wama simwaga no now wawaletinga aginona banga nakudalinga akaze palaso ne Gravity abo bo mu bivulu bagwa mu bantu akugwamu ngena abamiri mujayi bayita n'abakozi bayita n'abakozi mu bivulu byabwe baate baze kuyimba koka mu bivulu baba n'abakozi abajane banona bu smartphone obwo mumate manyi mugaso gwabo ne bu wallet mwe wanise emikono mwanika obutebe mu babaka mu banga ngana na baile Gravity omtunju he can perform wani ya ku stage na performing oba toyagala aveeko
genda ali ewakaliga mukoneko kunamaze simu eziri awo ku screen yaffe ajja kulanga kujjanja abamwe bakozako ku masturbation abakyala batamanyi nsonga za mu kisenge asomesa munnange n'otegeera mu abakyala batazaala asembeza amagi gwe gendayo munnange ajja kujjanja n'ebirwadde bingi bisobodde kunokola byonna abijjanja tuke wakaliga ku Petro City mukoneko kunamaze simu za ku screen ajja kulanga munnange akujjanja banengo nnako lwaleero Bwentyo bwenchikoze abuna musika yabadde mabega kamera teranga producer wange yachikwasaganya King Soys ne Rugano Chintale wali yali kuma pensa nga baganyiganyiga karakatene mbosa ABS TV okutusako obango tamwe mukira anti tewebika tusisinga